Federesoni abantu obedda gye balinze efuuse Federesoni ndabyeko nalabye Kenzo ng'awandiika oba administrator we yamwandikidde ku Facebook mbwayagala kusuwinga ni vision nenga nene kakati omusajja okiringa ng'okuva mu flushing toilet n'ogenda beat that scene bamwongedde omutwe omulala eyo gyendaga bannange njagala ndowooza tukiryalinga ekintu kino Kenzo wiki wedi twamwogerako nnyo wano okutwaliza awamu bingi bye twayogera nentuuka n'okugjayo Kaye wano ng'agitandise okumensioninga ebifo ebimu Kenzo byakola ki leero kyotajja kukola ndowooza ensonga enkulu eriwo tulaba buli nnaku ekintu kya Kenzo ate kyerindiggula ku ttaka Kenzo atuuse n'okulowooza nti media yeekola ki mbusasule anti nga yewe yabikolanga kwa wina yavayo ku big eye ensonga etabuse bajja ndeetedde ne information wano nga ebigambo ebimu bigamba bakadima bonna baalya actually Bajjo gwa bagisookamu eya Federation sookemu sooka okiyalinga empewo sooka onyonyole Federation tetulyangako naye twogera ekintu ekiriwo profesa abanga asomesa musanga y'amatu tusizaayo bannayuganda mwena mumugigirengako kino n'abaana mubagambe bajje ku leediyo bayige bajjanga bayige tubabulira abaana yala bajje bayige profesa abanga asomesa osangayo okutu tusizaayo abaganda tulina olugero olugamba nti ebibbe tebyala njagala mbayigirize mwena mwena kibayita Federation kirina okuba constitutional zizenga nti basomesa abantu ku TikTok obulayivu zange zonna naye kati mwe muli ku leediyo temwafuna mukisa Tiyo fufa gye bakola yaliwo okuvalira ku mulembe gw'Obobote it's a constitution manya akola state ya bali sabati saibu wasoma constitution ekintu ekyazalibwa nga kiri amended by the constitution the constitution yaffe yatandika ne fufa ndikati buli loli lete ekintu kitali mu constitution kanjule na kama buli loli yagala okupasa kubanga amazima ekituko za Federation zino bagala gabana sente za World Bank ziyawa Uganda kati baba mafia banoonya tugabanye tutya sente kati itaba promoter bakole Federation tuyita abayimbi bakole Federation befula abayita amateeka kubanga ababbi ba government yene limu buyinza befula abagoberera amateeka naye basinga okugamenya kati bayina a lot of $millions ezitudde ku account za ministries nga bagala gamba twaziwa abayimbi ne bekulakulanya era baagala kufuna we out ne ba mafia abampulira ku radio kuno baagala kosa bana abaana ba Kenzo ensobi babbe sente nyingi bakwatayo bu 30 billion wako 50 billion babuwe ba Kenzo abayimbi jukira baavu abayimbi jukira banaku bomwa 30 billion akulabanga mulumirirwa naye nga atakuwadde 30 billion avi 100 billion ndino kambi ogere nga cyali mulamu ndi omulama gwa Federation tegenda kukola mu na Uganda tiba na Uganda siba temuli alina mutima gwa art corporate je bekwasa tebali awayagala corporate ekole ku bantu ba Federation bonna bo bafunya akantu kebedi pako nikatukulembeza corporate tujilimbire mu Federation nenga hidden agenda professor zembyogera kuba sente za World Bank ya government wazwaiti time wetu agenda mass nga government sente zijitulide nenga tayina ngeri ziriamu na kuzibbamu bila mumuino mu Uganda yogera Bajjo ntwa ogenda kuntwalako kali akafokewa kwantwa kenti ndo okuja kunyama bwemuligenda ibiga byoyogera bwemulijukira kakati ba mafia bakola batya katukwate Federation yaba promoter tujowe buumbi 5 tukwate abakenzi tujowe buumbi 10 nenga ate kino bakenza ali mu sente nyingi okusinga buumbi 10 kyatamanyi shiba ali mu sente nyingi singadda kusaidia abantu okusinga buumbi 10 Kaye bandira abayimbi okumanya tebayiga abayimbi okumanya balina magezi bandabide kwa alien sikini sente zaali nsonyo okuyingira alien sikini sente za soloza ne bakwata budget ya Uganda noji wa Kenzo ezali alien sikini ziba continuous tezigwawo okusinga zimugendo kale no moyo ogumu kankubuza Bajjo kiki kyo ito okudda kusaidia abantu kwe pole ebintu Kenzo kyandi badakola yandi gesi ja kweta bamukulya sente za mewa musoro wababa na Uganda mumpagire mcharginga milioni 10 muzipe Kenzo asolo okufuna milioni $1 nga bana Uganda bazisaidia olayiro okufanga tunaweza miaka 8 Kenzo ekyamututte mu okola Federation yeyo n'ekirala si corporate tutu nawe nyini bakimanyi omuntu ayagala corporate tasobola kuleka parliament noleka UCC notula na shiba no genda paka kalamoja corporate bajigabira kalamoja jeno sala musanya ino bayigiriza nti magala corporate singa corporate kitegeza buli kikadi makankusomesa mayenze kusinga nayo kadimo ina corporate ku programu ye Kaye ina corporate ku programu zozokola nina corporate singa bade bagala corporate bali nonyeza abayimbi bonna walukaga nga tebasosodde ne banonya domain izo neza art gospel music muruwa kubanga bana bali under corporate abazanyi b'emizanyo muruwa aba film muruwa
aba arts ina ne bagamba tugenda kulwanira buli alina corporate nga wa entertainment bandi koze batya bandi badde bakiisa mu parliament bandi badde begata ko hiro damani ne bamugamba ombaka parliament go yawo olukusa okutema atemeteka ya corporate jamu tukubulira bizibu byaffe amendment gyongeremu bwe tuti tukole bwe tune bwe tuti UPRC etubye nnyo nga tuyita mu parliament kubanga yekola amateeka g'eggwanga muteke muti UPRC jakufuna nga percentage weziti abakola tuni bajafuna nga percentage weziti ne batafuba nnyo okuteekawo federation nga kadi manjagala omupulize Kaye federation teri walode waliwo federation yaba Dr. T teri ggwanga libana federation bbiri okumanya nti bagira mu nyago kati yesterday but one bali yesalize bwa association yabangu dalo forming a federation nenga bwa association abo buli mateeka Kadima bali yesalize jibo association kwanga ne uma yabyeganye kati kankubuze Kenzo ayagala ngato wali uma kati nakankubuze kadi mojiziremu ngato wali uma tewali association izilala mbuliza federation ya Kenzo ina association imeka people they don't federate its association is the federating so tata time egwayo kadi mwakula bulunje kugamba ndi gwa abantu Kenzo shiba antu musobola kola federation wabula uma superstars association kadi maza association zisobola kola federating ate kadi federation ye mugamba teri mu constitution omugezi yandiko zatya bandi badde banonya parliament ne banonya domain zonna ne baga musoke mutukole nga bakola tojikwatako na kino federation zafe musoke muziteke mu nyingo y'eggwanga tukole ekintu ekiri constitution ekintu kino nga kiyambe eggwanga lyonna bandi sose mu parliament ne baleka bogera ekigambo federation onyo tukana nasobe kuchita federation kwate kiri registered ate nga tekigenda kubera registered because waliwo federation eyasoka gye bali registeringa eyaba Dr. T eyo kataso tagisangudde eyo no wana abajja president Museveni ne wana abajja Jerusalem sale nkulayira ku radio kuno ebintu nte bigenda kola abantu bajja bibola ate mujja kufuza nga bakoze kakundi kakuli yako sene balipeko kadima Kaye nyine ekintu kyenjagala ogamba nyine ekintu kyenjagala ogamba bana Uganda nze singa nkeera neŋŋamba nti nalike wa muzeeyi wange sale bannayuganda bagenda kumbuuza kiki wajjayo ekyayamba bannayuganda that is the question kadima baleese akantu nali sikajjukira nali naakamala high school senior 4 10 years ago nga tuli ku National Theatre kati nkubulira corporate gye yatandikira Rusini agura music Bob Wine Judith Abire ne Silver Kyagulanyi bayina meeting ku Africana Judith Abire nankuwira essimu nangamba Kaye jangu wano ng'olumaze okulwana ne ba pastor nga abaali bakuba ba Judith Abire ne Bugembe bwe nzija mu meeting Rusini n'agamba ate ono ani amuyise era yaani Babire n'abagamba omwana oyo mbadde nsaba mumuwe chance ku bye tugenda otuteesako olwo tulese corporate ne UPRS mumuwulirize Rusini n'agamba atajja kutuula wano gye byaggwera nga Bob Wine agambye mbadde nsaba mukulu Rusini Babiri nga wayogedde ate wa moyo wano tusingo yo mwana tumwe dakiika 2 n'entuula we nayogera mu dakiika zange 2 Rusini yayimuka n'agenda ndeetera ekyokunywa nangamba genda maaso nnyonnyole fight ya federation etandika ku bantu Rusini Bob Wine Silver Kyagulanyi Kaye Wisdom n'omukungu wa yava mu ministry ya gender n'okutereza UPRS twava mu meeting eyo Bob Wine n'agamba tusobola kuyita tutya abayimbi ne mugamba ekyo kindekere olwo nali mumaze okukwatagana ne Beron Kibuuka nempita kadima kati nkuwa wino vakuba nabagamba nti bali balwaniridde ekintu bakomezzawo akantu mwe mugenda ku Facebook page yange bagita Kaye Wisdom Facebook page mujja kalabaako nga tuline Kaweesa nayita abantu naye Bebesa amuyita kubanga naga Bebesa olomuyita wano sijjafuna Bobi oba kamiliyoni yankubira essimu ng'alirwana nanga meeting eyo tetandika mala kutuuka ye twalinda kamiliyoni kavidi akatambula nali ne Kaweesa omugenzi Kaweesa nga ndine kamiliyoni ne Bob Wine ku National Theatre ku video nga toogera ku corporate gyetandika 10 years ago ompulira kadima kati omuntu asobola okugamba kiki wali achivinze awawo kambukewo emyaka nkeera kuba akajji ka Museveni nze nabeerakawo mu State House ennaku ezo twayogera ekintu Museveni eira yakitakimanyi I don't know kyava ku mobile money ne callback tune kana kayimba abawuliza BTFM wokubira omuntu n'owulira oluyimba lwa Bob Wine lapisa ekyo kyowulira zino companies ebyempuliziganya zifuna sente zitya we bakusalako siringi 10 companies nezempuliziganya okumanya zibbya abayimbi njija ku federation olabe nti no Eddy Kenzo talina kyakoze bye yandibadde alwanirira ali mu kwogera bwogezi n'abannamawulire siringi 10 no basala ku kayimba ako actually 2,200 gavumenti etwalako 50% kati bayiluba 10 gavumenti etwala 5 zino company ezempuliziganya nezitwalako 3.5 ompuliriza 35%
endala aggregator SMS1 dimakanabira ne bitwala 18%. Omuyimbi yakyasinza ofuna sente entono asobola okuba nga afuna siringi 3 ku siringi 100 gwe lwogulamu akayimba. Opuliriza byenkugamba Museveni yali atudde bwati kyekifaananyi ekiri ku status yange nabinyonyera muzeyi wange Genosale nangamba osobola kubinyonya president nti yatuula wali Museveni n'atuulawo n'entuula wano nali mbinyonyola namusokerako namugamba nti sebo president uli akadima banange kadima agambye eno program liva ondi yetuga yesinga amazima mu nsi yonna bajja kadima mwetaga kirabo omusajja wa Kampala sendo twaito kuwadde ndotandise campaign katulinze kadi yafu kuva wa Mr. Kyagulanyi agenda jitwa teweraliikirira hali eti birungi respect iyiza mwogerera nsere kwasigadde wakatolu bwama bwona otula wali wichi namba nga okyusizanda weya gweteweraliikirira Kampala tujja kukiikirira abantu kyekyo bamisaaki bayagadde okubako bemusi wali kufa kwa katolu bwama nga gundi medinsere ate jiruwasi nasanyonyolo kadima omuntu tagambanga akubafu katolu bwama yali yeetaaga miliyoni 4 bamusondedde 2 muve mu disikasinga abantu bale mu disikasinga national issue atidde bajjo mukwano gwansereko atidde wabale kubaako ulira Kaye ne Bajjo amazima gali bassa mwegendeze emizindalo gya kadima kwe mukolera interview kati matasobola kututatwagala nnyo ani ayogedde ekintu ekyo kati nozolaba obubi bw'abantu kati matasobola tumwesiga nozolaba obubi bw'abantu abero zekedezako abera yogere mu tugenda kumpewo nozolaba obubi bw'abantu alire nkuli oli yali walinga tava kazindawo kakatolu bwama ng'alinga ayambala underwear z'omugenzi kati ngenda kwogera kino. Let me summarize. Twagala okwebaza okubanga okyaliko bayira hando yevinka njagala okwebaza vinka bannange yera tunaalya Facebook olabeko nga bwatugambye ande tugenda mu bulago bakkamukko kale kakati labayo ekirungi Anita Serwaji kwali wano kyembadde nkugamba nti bukyotandika Eddy Kenzo okubeera ne muhozi Sale Museveni kikye wali ojje yekigasa abalala omukyalo yanjijulira owa trade union Anita Serwaji emyaka the last 7 years oyo mukyala bayira wolyo aliyose n'abeeroko we baali tukunganya industry nga tugamba kayamanyi bwino ate musajja mukulu omuwuliza nabitandika ndi muto omukyalo oyo Anita Serwaji yawaayo ofiisi ye gye yali asasula kuwali ku National Council Sports barwagadi baani we twagendanga ne tukosa computers n'empapula ku bwereere Rwagadi we yatuuka okukola National Culture Forum baakuba omukazi oyo nga tutuuse ku lyengedde ng'agezaako ku organizinga industry otegere gye ngamba oyo omukazi bamukubye wasale bamukubye wa kubanga abaagala okubba bangi osegera kati kanze ku kino kadima ntwali ewa Museveni ne mwawulira kye bayita mobile money namugamba zino company zikubba mu bintu ebi zikubba mu callback tunes zikubba ne mobile money ne mulaga benchmarking e Nigeria nti obaba bafairinga returns kubanga company nga zino zifairinga kye bayita corporation tax ne mugamba yawula mobile money ne callback tune abayimbi bafune Museveni yasoka kulaba kya mobile money wetwogerera wano okimanyi nti kati company zifairinga ebya mobile money birala ku airtime okitegeera ekyo kiraba kyawulala tuli kigende buziba nze singa nafuna emidali okuva mu bantu bano ne munange bali tusiima ene sinze njagala ennyo kubanga byuma buuma tesobola kitwala mu bbanga kwola katudda callback tune wulira ebyaddala tukoze empapula nga tuwa bino callback tune omuyimbi baleme mubba copyright weeri amendment twagitandikako dda Anita Serwaji ali kuno asobola okunjulira
Kenzo waze asula musereni na kuchusa ngato na kuchusa mpale sati. Okay, tofa anti wakula interview agafude makake. Kenzo teyandi koze twandi mbuziza. Uli akana twandi mbuziza Kenzo anti uli akana njagala Kadima njagala obuze bebe. Twamala olunaku lamba mu hoteli noyo bebe nono Anita ne Hannington bujingo sana nga tuli mukola ameni ne Dr. Hildaman ngalesa ba Uganda Road Society nga tuze Kadima bambireka abantu bawo wino Eddy Kenzo tegereti byaliko ali mukuna buji mutali musukali ulira oyo bebe muleta nasibe wantu olunaku lamba ne Kadima ulira nga tutudde nga Hildaman yatwetedde aba Uganda Road Reform Society ne tukita muteka lyo na amendment ze twagala terina yatusasura Eddy Kenzo ali wali ali mugamba njagala respect muganda wangenda wa ex waji kwa wobo uli oyaganyo ati katika nkubuli ati ulili and in the wisdom chidemu ya kukubenga totoda mukuleta bintu bya kisiru Federesoni eriwo and yesalinze mateka tokwata manager tujasiba Kadimone emikono tujasiba kando ya Kadima katira bayo wamma ekiriwo Eddy Kenzo chichi yandikoze wetwogere wano wamma Bajjo labayo Eddy Kenzo yandigenze n'agende wo mukyalo ono labayo ewanita serwaje watonyinyo obulya kana kantu oyanita serwaje omulaba Kadima kino kige abawakaze mpi olaba MP abachikira bawakaze Kadima tununa eno Kadima labayo tununa eno Kadima bawakaze mpi trade unions ezibalonda ono mukyala Anita serwaje asoro kuyitabe mu pyaba batano kwotandikira notako Hildaman bakubyo omukazi ono kati what do you need Eddy Kenzo alieri akakubuza ekikubyandito kimanyi tagala bya mumpale tofa anti checho chobol anti bamanyira buli obuwala bwe bakwatirira kati uli akana Kadima uli akana akantu kati kankule Kadima Eddy Kenzo yandiyise tudinyo nyeyo nakola bwati naita ba individual siba kyakulanyi naita abagezi awulonda mu ba stakeholders nagaba naye nkoze ntya kino Eddy Kenzo manyi kyakola kati uli kanjogere ka respect katono nnyo Kadima bami tojja katengo nali mu Serena kati ayo Kadima twali mu Serena Eddy Kenzo n'agamba bannanga mulaba omusajja bamuyita Bob Wine uli akanaka natwa history lumu yagenda okuyimba Bob Wine nga bayise Bob Wine n'agaana Bob Wine okuyimba Eddy Kenzo asooka ayimbe n'agamba kyonna kyendi yali musajja oyo wetwogerera Eddy Kenzo agamba respect Kadima kankubuuze Bob Wine waba Eddy Kenzo mbigambo yagamba Bob Wine kyonna kyali yali musajja oyo of the two ani agwana respect Eddy Kenzo didentala busobo busiramu bwaggwayo ataddeko pini ku matu atakagamba Bob Wine mpa respect tujikusanze wa sebo ojiryanga byakulya Eddy Kenzo iliwuli akano Kadima some of the people have achieved wekijja ku corporate gena mass Hildaman yagambye nti Uganda Road Reform Society yekyatulidde tekalye ba Hannington bujingo ba Anita bani bonna bakoze kwekyo Eddy Kenzo gendo je sente zo oyagalo yambala pini zo Eddy Kenzo oyagalo kwambala pini ne kumatuzi tekako ne kumaso ogende wa muhozi wo otherwise Eddy Kenzo ebyo respect byosaba guli akalo Kadima labayo Kadima ebyaddala I would give respect bebo yo mulaba nze kugamba ebyaddala if bebe yatuula mu hoteli n'amala olunaku lambanga ali ku amendment Eddy Kenzo tetwakulabayo of the two oyagala respect tujikuisewa tujikuise matu tujikuteka ku nviri omere enviri ati nedda ngamba I rather give it to bebe kuru kubanga bebe kuru akulaga nkugambye nze mujulizi twali wali tulwanira emisoro nali ne bebe kuru ku URA ng'alwanira bano ba Eddy Kenzo tebajjaayo mu meeting twali wano nga tukola amendment bano baanita tumaze emyaka 10 Eddy Kenzo tulageyo olupapula olwa corporate ye bannange gwatasobola kutegera speech ya Uganda munagira kola na shiba ye bannange omusajja atujje ulira kana agambayo mugambe kamuwa agambayo kamuwa kati atulaga amendment ya copyright mufunayo kubude ne mutukeberako wo Amarga bakomesa kansokolera abantu Kaye
bw'omuwulira kantu temusobola kumalayo wamma kambabulire abantu kambabulire Eddy Kenzo okujjako ng'oyagala respect gikusanze ku nviirizo otherwise kakati Eddy Kenzo ogenda kuŋŋaana ne Shiba muwandike copyright mugitandika mutya gw'ataategedde na speech ya Luganda ya Bobby oyagala kati kolere ki abantu balina Eddy Kenzo muyinako engene muyinako engene gundi nze asobola okukwana wenkwa simanyi nkwane wakwana walinze kye muyinako nze newunya muyimbi biiti award wina asula mu sereni buli lunaku aluwa tugende tukolere wali wamma tugende wamma mwebale nkoberera show naye mukoze show y'olwaliro mbadde bakambwe nga tuli bakambwe Gera mu video gera kono mukuru Kaye twanga tetebuna gwayi. Ani oyo. Bana imwe bare goberera mugende ne ku YouTube channel Kaye Wisdom Official twesengeyo. Ani oyo. Twana Wisdom Kaye kajira basomesa gena ngo basomesa bawo. Banange mubuuza kye mubuuza. Ffe tuli okusomesa abantu. Osageera. Obadde ogamba ntya? Bangambye akantu tetusobola kukkiriza musajja alema mukazi tuwulira kyakukola mu ggwanga lyaffe. Bw'omanyi nti nno Rema agenda kuba oluyimba agenda kuddamu akole remix ya X wange yantama nawona X Rema agenda kola remix ya nawona X nze mbabuulira agenda kuddira akola remix ya nawona X nze mbabuulira